Iwaita 1/10. Se twatulana abantu 225. Se bwe 225. Kitegeeza abakulembeze ba NRM abazze wano nga Chairman Kalungi ne Mutte bwe batuyamba ne baddayo ku ggwe ne banoonya bali be bagamba asatu abaliyo ku byalo buli omu yatunoonyeza ne biba 10 be bantu 3 ku kyalo kyokka ate naffe abaggeto bwe tuva tulina kye tuyita ghetto structures si structure nga eyajjeno ddamulira waba twezimbamu obukulembeze nti buli coordinator wa ghetto genda kuddayo ku kyalo kuba tuyita basatu buli kyalo buli omu agenda bera n'abaana 10 be baana 3 abaggeto ku buli kyalo nti omulamwa gwaffe mulamwa ki tugiyita vote collection and mobilization tukuŋŋaanya nakko nga kalulu kaffe kati tuli atiriza tutusinga n'abantu baffe 200 tutukkiriza tulina obuli waffe 20,000 n'okweyongerako kiki kyeŋŋamba nti ekituleese wano kunoonya kalulu kiza bwe tuva wano okuleeta akalulu ke tusize wano okwogererako alisi buli omu agenda kuddayo anoonya ekitone nnyo atisi bagiyita 1/10 ekyokubiri kyenjagala okwogerako oche tuyita security kwega general security kututuuka mu kalulu era nga batera okugamba ghetto mumuteekawo embeera kati on behalf of abantu ba ghetto zisolosooka ne ngamba abagenyi baffe tukuno tugenda kukola embeera nga siya kuzoganya kati ate on behalf of abagenyi baffe nga ngamba aba ghetto nti waliwo ebintu byetulina okwewala mu kalulu kano okugeza ngaoli okugamba nti ogenda kwokya kipande oli okugamba nti ogenda kwokya ekipiira ku luguudo luli nti waliwo ebintu ebimu nga ffe tulina byewala okukuuma kiyingiza general security mu kalulu okugeza waliwo kyetuyita handling peaceful election ogenda kukola otya akalulu k'emirembe ze ninamu endowooza nti tulonde gavumenti eriko bwezzi ebisigadde blaza twesangeeyo tetulinawo kodi ndala egenda kukola peaceful election kuba peaceful election eri ajja kukyusa naakulimbe naye gwe ronda aliwo olede yalina ekigaali ekyo ati mugeto twogerera mu kodi blaza naye alina ekigaali ekimalayo olede kirina abasajja ate mubimanyi so kati okusigala nga tuli ku kituufu tulina security yaffe tuli secure alisize ensaba ku lw'abaana ba ghetto tulonde abasajja baffe abali mu gavumenti okuviira waggulu ddala waggulu paka wansi tuddeyo tunoonye akalulu 1/10 tukunga abantu baffe n'omulimu omulala gwenjagala abaana ba ghetto tulina kodi etera okukozesa muzeeyi wange tutera okugamba mu ghetto tolumya munnayuganda tolwana na gavumenti kati ffe tugamba abaana bano nti nesaawa ya kalulu kekasa tolwane na gavumenti ebisigadde ebikole tulangirire Museveni kekasa tolwana na gavumenti gwekola kyetukoze tulangiriraani pulezidenti Museveni ebisigadde gande kasa tolwana nani wakiri ekigaali plaza mukimanyi kiri mada naye gwe ebisigadde tukole akalulu tulina myezi bwezi olumala olangirira pulezidenti Museveni nga tuyoka tudde abasajja balina ensako zaffe gavumenti erina ssente zaffe erina projekisi zaffe kozi kyenyinza okubagamba naye abantu abasinga wano tebali nnyo mu programu ya structures ziri eza gavumenti eza jano damulira si mu bubi naye lwaki nkireese tibebamu abakyaga ye tulina tufunayo nakaki so kati tukutukonsolyetinga gavumenti eriko then tugenda banga tukudde mu za PDM ez'abakadde buli kintu so my call is tulonde gavumenti eriko tumale ogikolera akalulu kuuma akalulu ku lunaku luli bakabahenga oli ye gavumenti baka muneeka bwe towakana gwevaawo ogende weebake muleka agenda kakuuma oli akugamba tovaawo blaza alimba kasita wa gavumenti agamba ddeeka blaza ffe tugenda na gavumenti eriko sokondera gavumenti paka gwosobola owangaala kale kenjagala osembyayo munzikirize ote bayita akola ebiri bibiri mu kimu tribalism abamawanga era kayiwanda ina bwakyogeredde kibatuzisa wa West Nile abalundi era mbatano wange wano tibwakaze nako ndi munyarwanda unyakaze ndi muna Kenya walunganda wange wano kweteruta neffe mwana tutetuli ku nsonga ya tribalism nga tulonda abakulembeze ba Uganda ife mukugene mu ghetto wansi tusomesa kye tuyita pan africanism naye tribalism eno wansi eyina ebizibu byayo ate ffe abamu tugamba bannaffe nti buli muntu yenna nga obujjajja bwe mwali mu nsalo za Uganda mu 1922 kitegeeza gwe oli munnayuganda kati ogamba oli gwe toli muganda ye ng'ate mwana tte obujjajja bwe buli wano tulina ba Uganda ni by birth nga bazaalwa wano Uganda ni by registration bawandiisibwa Uganda ni by origin kati gwe gw'onoogamba mbu oyo si ate munne Uganda by registration oluusi ng'ate gwe oli iriko mayigula nti kugamba mu ggwanga oluusi oli mu bumenyi bw'amateeka kitegeezako gati tusonga mu balala lw'amawanga tusonge mu bantu be tugenda okulonda nga twagala buwagizi asole buweereza era ekyeggwanga kutugata kibiribiri mu kimu tugattako ekyamadiini
ekikulu abasiraamu nnyo bano bakatuliki nnyo bw'oba omusiraamu ennyo so what ogenda n'osaala neŋŋenda akuba akabonero atisi fena tutambula tugenda mu maaso tutulonde nga tutwawudde madiini tutwawudde mu mawanga tunoonye buweereza londa omuntu nga agenda kugattako ani alina lisosi z'eggwanga ye Mr. Gavumenti kireeza londa gavumenti ofune lisosi ezisinga obungi ebintu gavumenti byekoze ebyo bingi saagala byogera blaza nze neewaddeyo n'abakulembeze ab'ekyo tugenda kwongera okusomesa abayuti bagenda tufuna tutya mu gavumenti yaffe tujjayo tutya ebyaffe ebiriyo kuba naffe tuli bannayuganda twetaaga okufuna ku miga gye tuyita keeki y'eggwanga tufuna tutya ku keeki y'eggwanga oli munnayuganda naye otolotoma lwaki otolotoma nze gwe mulimu gw'abasajja bano ebimu okutubotolera tukutte tutya emigabo gyaffe tufuna tutya obuyinza n'amaanyi mu ggwanga lyaffe tusobola okutambula mu ggwanga lyaffe bannange munzikirize enkomaawo mbeesiima nnyo mbeeyanza disitulikiti tulinawo chairman wa disitulikiti kyeyune ne bakansala be ku municipal wendi ne bakansala baki bakansala ba municipal muyimire mbalabeko abasobodde okubeerawo baabo sebe oli kansala wadde oli chairman wange muwulidde bannange then bwe tutuuka ku madivision bakama bafa amadivision nabo gye bali ne bakansalas fulaga zetukutte si zaffe ng'abantu fulaga zaki za pate kyovola bwe tuba tukuba omubala tugamba NRM oye yesooka kubanga kyekika si bwe kiri omukulu w'ekika yoli kaguta kati wamala okuteekako omukulu w'ekika kati olina okumuwa ab'olujja ab'olunyiriri ab'emituba nga bwe mmanyi bwe bitambula kiba kikyamu nnyo okuba n'ekika n'ofuna omukulu w'ekika wansi bw'otuukawo omutuba n'omuterawo ate ow'engabi nga ye wammamba si bwe kiri oba oyonoonye kyeza pulezidenti muwa abantu bagenda okukola nabo kutuusaako ki saavisi ensonga ey'okubiri ebiboozibozi bye baatukuba mu kalulu akawedde okwonoona akalulu kaffe osaanye omanye manifesito ya NRM kyekola ki kyegamba ssebo mukadde waffe awensabira tuyambibweko okufuna manifesito mu buki mu budde ng'eri summarized kuba baatusuubiza balumiti gye bayogera tibagenda kukola summarized manifestos chairman wa municipal agifune abamadivision bagifune ne bakadde baffe bano bankima abayina olugendo lwe batambuza nabo bafuneko copies nti buli wakuŋŋaanya abavubuka bano asobola obbanyonyo biri manifesto ya NRM ne tusobola okucounteractinga obulimba obuli kuki ku ground ab'emikwano abavubuka njagala okubakakasa buli kye twakabira edda mu manifesto mwekiri president gye yatongoza mukitegedde olw'obudde siragala kusobola byonna bimenya enguudo eziri mu bitundu byaffe bajja zitulaga tuzirabe ziri mu billions katutajja kujja kulimba ebyamakubo tutegeere ebyobulamu president manifesto agamba amalwaliro agali ku the center 4 agenda gafuula general hospital agabadde ku 3 gafuuke 4 agabadde ku 2 gafuuke 3 kyeza ebyobulamu bigenda kukola ki amasomero gagenda kuddaabirizibwa okusingawo n'amapya gazimbibwe mukitegedde ennyumba z'abasomesa zigenda kuzimbibwa abakozi ba gavumenti bonna nga toyawudde emisala agambye agenda gitunula abantu be tubadde tuyayaanira okufuna okulabako mu municipalite yaffe nze nina essanyu n'obumativu nti akalulu kano engeri gye tukwataganye n'abantu bano twakawangudde dda abavubuka baliwa Ssaabasajja yatukwasa omulembe guno n'agamba gwaki woyo woyo nze munda wasiri muvubuka mbadde mbasaba munteekeyo nzijeyo ebyammwe wa muzeeyi Idiani 2016 nali Nansana municipality nga direct councillor nga nkiikira omuluka gw'Ematugga ku NRM nenzija ku municipality awo ne mukulu wange Mwami Kalungi be nali nabo mu council ne bagamba Idi abeere chairman wa kakiiko ka works omulimu gwe nakola obulungi ne tuyisa ne physical plan eyali ennungi gye twalekera bannaffe abo n'ebalemerera otteeka mu nkola ekisanja kino kyemalako
nze chairman w'abavubuka bonna mu disitulikiti ya Wakiso. Tukimanyi bulungi nti Wakiso erina amagombolola 27 wamu ne municipality meka. Twatuuka okulonda akalulu ako nga NRM tulinako abantu 10 ameka, abantu 100 abavubuka bonna nga ba bibiina birala, manvuuli, bisimuluzo. Naye ku lunaku olwo lwe twatuuka we tulondera ne bagamba wano tugenda kulonda busobozi, twagala omuntu anaatuusa ebirowoozo byaffe, anaabeera eddoboozi lyaffe. Neera akalulu ako baakakuba mu bbanga nga bagamba nti FDC kaakano akange Idi baasi executive yange yo nebadde ya NRM abantu 9. Ekintu ekyo kyennyini bavubuka bannanga abali wano bakinsuubizza ne bagamba akalulu bajja kawanikanga waggulu nti baasi. Buli olaba baasi okole ki? Ekyamazima jjajja buli kimu akikoze. Programu nyingi nnyo ennungi zaleese paka ku byalo byaffe wansi. PDM emyoga programu nyingi nnyo ezikoze ki? Naye mba temulina bukulembeze bulungi nga temutaddeeyo bantu batuufu bannakibiina kya NRM abasobola okwogerera programu zino. Kyovula mubadde temuzikola ki? Temuzifunamu. Sente zijja ez'abavubuka ne babagamba kuba ku municipality batuwangula wonna bo ne bateekayo abantu baabwe neera tulwanaganyenga nabo abamu ne tubasiba. Ne babagamba ezo sente z'abanna NRM naye nga bo bebazikola ki? Bebazifuna. Bwe tunaamala okwewandiisa tulina data ne lisiti zaabo bennyini bemulaba abeesimbyewo mu bibiina ebirala nga bafuna sente zino ne bazirya ate ne bazikozesa bubi. Tugenda bakwata, tugenda kutambula nammwe bafoot soldier kuba mbeesiga bulungi ntambudde nammwe ebbanga ddene. Tugenda kutambula kyalo ku kyalo tuzooninge buli omu mu kitundu kye nga tutandika n'abantu 54 ku buli kyalo nga tunnyonnyola puroguramu gavumenti zeerese ku bitundu ne zeyayisa ku mulundi guli nabaani abazifunako ate nga we tulambula ne groups zaabwe. Mugenda okulaba obulimba bw'abantu bano be tunaasanga nga bazifuna kuba ffe tubamanyi, mujja kulaba nga tubalabisa. Ekibiina kino mwatandika n'enkola egamba nti abavubuka twebuuse. Si we kiri? Banange twebuuse. Muzeeyi byonna bikoze ki? Kigasa ki ogenda okutukira ku muntu ali eri akola embaga asiiba ebweru famire ye eri bulungi naye nga gwe nawe tosobola kweyamba kweddaabulula nga weeyambisa ekibiina kya NRM? Ko buli kimu muzeeyi akisembeza. Ku mulundi guno nze banaye ndi muvubuka munnammwe mundaba ate amagulu gano gasamba ate ndi flexible emyala ngibuuka ate mundaba nkyalina amaki amaanyi. Ekifo ky'omubaka wa pulezidenti kiba kyange nga Idi, omubaka wa palamenti ekifo tekiba kyange nga Idi wabula kiba kyammwe. Kinkakatako okudda okutuuza enkiiko okumanya biki ebibaluma bye muyitamu ebibanyigiriza okubizaayo mu palamenti okubiteesa. Kino kye mbasaba omulundi guno, basaba akalulu ka pulezidenti, basaba akalulu ka Ian Cheyune chairman wa district, basaba akalulu ka Kayesu Woman MP, olwo mumpeereze Hamidu Nsubuga nga mumaze okunonda, mumpeereze bachairman ba divisions. Kati wansi abanaddako bakansala buli wolaba baasi okole ki? Olwo tusooke tugogole Nansana municipality mulabe kye bayita enkulaakulana. Mutulozeeko mujja kukola ki? Mujja kulaba. Okulokola obudde tujja kujja bitundu byammwe nga twongera okuwayaamu n'okuttaanya ensonga ze tugenda okukola wamu n'ebiriwo bye mwagala twogereko n'obbasakira. Neyanziza neyanzeege mbaagala nnyo, Mukama abankuumire. Toyanzeege membafu wa palamenti oye alayira dda wakayimba amukwasa ebibye afanediso Seka soko yanjule shek yavudde